Mr. President, let someone next to you deliver this message to you, my brother. Muwala wa Bobi Wine muyite munnange ate Shalom Namagembe yagenze n'awanikayo ekifaananyi ku mitimbagano ku mikutu gimugatta bantu naye kyogeza munnange ate abamu obwama esayidi eno naddala engeri gy'abadde ayambaddemu oba uniform byengenda okubeera nga nkutuusako kw'ossa ate ne mutabani wa Shiba Kalungi Amiru esayidi eno naye ayogeza munnange ate abantu obwama. Bampita Geminati sinzira ku Geminati Yugi kansooke munnange ate nkutegeeze nti muwala wa Bobi Wine muyite munnange ate Shalom Namagembe. Shalom Namagembe actually essomero lino liri mitala w'amayanja era nga boogezaako okulaba naye bannange engeri mwana muwala gye bambalamu ku ssomero munnange ate eyogeza abamu obwama wali nti ka yunifoomu nga kalungi munnange esayidi eno. Ekifaananyi ekyo kibadde kikutte akati kw'ossa na bino bibadde bitambula. Mr. President, let someone next to you deliver this message to you, my brother. Your daughter Solomon, they look like international black girl. Look at her in the uniform. Hey, my brother, you just helped us to help this girl in our country, Uganda. My brother, the girl doesn't look like this chepe Onyampi daughter. Onyampi daughter no they look like this, my brother. Your daughter looks international girl. Look at her. Look at her. That's where she belong. That's the school uniform she belong to wear. My brother, I'm happy for her. I'm happy for you. I'm happy for the people who are happy for her. Now wow, Mr. President. Onyala. Yoyo nno muwala wa Bobi Wine Shalom Namagembe bwe nti munnange ate bwe mucekinzeeko esayidi awo kankwongereyoko wali ne Shiba Kalungi mutabani we Amiru. Shiba Kalungi yalina show munnange ate e Dubai wali era nga boogezaako okulaba ebifaananyi bibadde bisaanikidde munnange ate social media nti bannange mutabani wa Shiba Kalungi ng'akuze. Omwana abadde ayaka bannange Shiba Kalungi bannange nga boogezaako okulaba ebifaananyi ebyo yafunye akadde n'amutwala munnange wali ku photoshoot n'asooka n'amukubisa munnange ate ebifaananyi ebibadde bikutte akati ng'ate biri mu kwogeza abamu obwama. Have you seen something beautiful on internet today? Katungu nubeera nkusazeeko olunaku lw'olwaleero walabyeko ekintu ekirungi ku intaneti ekisinga kino kye bayita essanyu ly'okuzaala era essanyu tebaligula tebalyewola. It is natural inner feeling, inner happiness. Gwerengera essanyu lyera essanyu lya maama n'omwana. Abamu bino bibaluma namwe mugende muleeba. Yoyo nno mutabani wa Shiba Kalungi Amiru esayidi eyo bwe nti munnange ate bwe nkoze gwe kasitobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate bitulekere.